Mubeera ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Akati kakati olunaku lwa Sunday munnange Honorable Seggirinya omugenzi kati yagenda masomo okubeera nga aziikibwa Kaddugala mu Masaka ku bijja by'abajjajjaabe. Tusaasira nnyo aba family. Bingi ebyagenda masomo okubeera nga bibeerawo mu kuziika, naye njagadde olunaku olwaleero ate nkuleetera lisiti yaabo abasobodde okubeera nga beesowolayo okudda mu kifo kyabadde omubaka w'e Kawempe North. Bano nno baweredde ddala era nga lisiti yange eriko abantu abali eyo mu 9 tugenda kubeera nga tutunuulira omu k'omu. Jjukira etteeka ligamba nti omubaka wa paalamenti singa afa nga wabulayo emyezi 6 tibazzaawo mulala oba tebateekateeka kulonda. Naye bwe gibanga amunnange teginnawera, kitegeeza mu nnaku 6 y'emyezi 2 baba balina okubeera nga bafunye amuddira mu bigere. Mu kino eno kiraka wa paalamenti aba alina okubeera nga awandiikira aba Electoral Commission okubalaga nti kino ekifo tekirina mubaka, era bwetyo nayo Electoral Commission nesobola okubeera nga munnange eteekateeka okulonda. Kateekawo empa eyo kitundu kimanyikiddwa nnyo nga ekirimu abasiraamu abangi. Abasiraamu baliyo bangi. Kati mu lisiti kuliko omwami Magala Wumalu wa kibiina ekya NUP. Agamba nange kandi njeetaaga era nsobola okukiikirira abantu ba Kawempe North. Waliwo Salim Serunkuuma naye wa NUP. Agamba nange kandi njeetaaga. Kati NUP bo bagamba bagenda kutuuka ku ground bawuze abantu b'e Kawempe bave ku bino ebya komenti nti ate muwe gundi no, baagala kubuuza abantu beeyo abatuuze era abalonzi. Bwe banaagamba nti yono nga naye bamukwasa ki kaadi. Kati abo babiri Magala Wumalu ne Salim Serunkuuma bonna ba NUP. Kati tugenda mu NRM waliyo Jemba Moses. Ono nno yabadde RDC oweeyo e Kasangati. Ate ono munnamateeka naye agamba nange ekifo nkyagala. Waliwo omulala ye Namale Juliet ndi ku NRM. Ate owookusatu ye Mutumba George. Oyo nno naye wa kibiina ekya National Resistance Movement. Kati waliwo Kanso Nalukoola, oyo munnamateeka omutendeke era erinnya lye likyase nnyo. Gye buvuddeko emabega ye yali omuwabuzi wa DP ku nsonga z'amateeka, n'avaayo n'alekulira n'agamba nze Nobert Mao byakola sibitegeera. Kati waliwo omulala ye Mutazindwa Muhamudu. Oyo nno n'ekisanja kyeri oba okulonda kunene kwa 2021 ono yajjira ku tiketi eya Forum for Democratic Change FDC ng'ekyali eyawamu, era ono yakwata kifo kya 5 oluvannyuma lw'okufuna obululu 2047. Kati ne guno omulundi akomyewo era agamba nja kujjira ku kisinde ekya PFF FDC ey'e Katonga. Kati waliwo nonno baneeno abalala, jjukira baliiri abamu tebannakuwa posta naye ate abalala bazikube ne baziteeka nayo. Abamu baali bakuba na dda nga bo balamuza 2026-231. Kati abamu bagamba Alex Luwamba yabajja. Olwo nno abadde muyambi wa Honorable Seggirinya era nga yavaayo n'agamba kati kino kyekiriwo ne kino kyekiriwo. Abamu bagamba lwaki esigo baleeta abadde omuyambi wa Honorable Seggirinya. Ate twabale tuli awo ne wabeerawo ne Namwandu amanyikiddwa nga Twahiira Akandinda naye n'agamba bwetuva mu bino ngenda kujjayo nange empapula ate neesimbeyo nzire mu kifo ky'omwami wange. Kati Twahiira gwolaba oyo mu kifaananyi Namwandu ate n'oli amuli emabega
naye namwandu bonna babiri bannamwandu kati ono ali maaso agamba nange ekifo mwattu nkiramuza era buli kimu ngenda kubeera nga nkikolako naye mu mbeera nga bweri era nga bwe nakugambyeko ekawempe eno baagala nnyo omuntu omuyisiraamu kubanga bwetunuulira eyaliko Segirinya alyoka ajje yeyali Latif Sebaggala Sengendo kale bwetunuulira noono Muhammad Segirinya era naye yali Richard n'asiramuka kati twahiira kale si wabi bwe kibanga nawe badde n'ebigendererwa byo mu politics naye bwe kibanga lyekkubo olulabya okufunamu akasente awaliwo okulya n'okukomba essowaani kuba luno luba lutalo lwa bigambo lutalo lwa bisuubizo lwakuba ekinneewuunyisa kuba ne bonna abavuddeyo buli omu ate alaga ayagala kuzzaawo omugenzi byali yatandikako okukola ye kampeyini yaabwe oli wabanga ali yatandikawo eddwaliro n'atandikawo segibox n'ebirala ate ne bano balaga bye baagala okutandikirako okukola bo tebabuulira abantu byabwe kitegeeza singa oli teyajja bo tebaali oba tebalina ndowooza n'emu ekolera bannakawempe katulinde naye nga ebyo byebiriwo era yeyo lisiti abaneegattako era tujja kudda tubabategeeze byebyo bigenda mu maaso nzisigawa Rashid. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 070 906 688 52 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli werijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 070 906 688 52 eddagala lino lisobola okuba nga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okuba nga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muno nze Ssegawa Rashid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa